Ogumu ku migugu gwensingira ddala okulaba abaana abawala saako n'abakyala obaolyawo abamu bayingidde n'obufumbo bangi nnyo gwekuba nti bekkiriranya ne batuuka ku mbeera egamba omusajja alikyuka. Bafuna omuntu n'abanga obaolyawo alina ebibulako ebitannatereera ebitali birungi bo bye batandyagadde muntu ono abeere nabyo, naye ne bamukkiriza olw'obuntu obulala, ne bakkiriza omuntu ono mu bulamu bwabwe nga balina endowooza egamba nti obaolyawo luliba lumu omuntu ono alikyuka. Njagala okubuulira gwali eyo mwannyinaze nti tolina buyinza yadde obukyukyusa ffe abasajja. Omusajja yenna bw'aba ayagala okukyuka ajja ssalawo okukyuka nga mu mutima akyeyagalidde, nga mu bwongo bwe akizudde nti ekyo kyasaanidde okukola. Akyuka olulwe, ajja kukyuka, ajja kusalawo buli lwawulira nga yeetaaga enkyukakyuka, ajja kugikkiriza ebeere mu bulamu bwe. Oba oli naye oba toli naye, kitegeeza omusajja asobola okukyuka. Kituufu akyuka, naye ayinza obutakyuka ku lulwo, agenda kyuka ku lulwe. Era bw'alaba nga waliwo ekyetaagisa ye okukyuka, ajja kukyuka. Oba ali naawe oba tali naawe. Obuzibu obuli mu gwe okweteeka ku pressure ey'okukkiriza omuntu mbu simanyi ajja kukyuka, kyekyokuba nti tomanyi ddi lwagenda kukyuka, tomanyi ddi lwagenda kukolawo kusala wookwo mu bulamu bwe, mu mutima gwe, mu bwongo bwe akyuke. Abamu basobola okukyuka oluvannyuma lw'emyezi, abalala basobola okukyuka oluvannyuma lw'emyaka 2, naye waliwo n'asobola okukyuka nga wayise emyaka 3, wayise emyaka 2, wayise emyaka 10. Ekyebuuzibwa, olina obugumiikiriza obulinde ebbanga eppanvu omuntu okukyuka? Oba olina akaseera w'ogenda otuuka ogambe nedda mbikooye? Bwe buzibu abasinga obungi ku bakyala bwe mwolekera, okulowooza nti omuntu agenda kukyuka okusinziira ku ndowooza eyiyo, okusinziira ku tayimu eyiyo gy'oseetinze, kwegamba buli kimu kiri about you. No, omusajja ajja kukyuka bw'aba asazeewo, naye agenda kukyuka ng'akozesa timetable eyiye, si eyiyo. Emyezi, emyaka, ate munnange ayinza n'obutakyukira ddala, kubanga okukyuka kwe tokulinaako buyinza. Akyuka ng'ayagadde okukyuka. So kati osiŋŋaanya abakyala bangi nga beetadde ku pressure egamba nti naye tewali buzibu, naye omusajja ono kino na kino na kino, naye kale kambeere naye ajja kukyuka. Ogenda kubeera disappointed. Kituufu abamu bakyuka, abamu tebakyuka. Naye ku oyo gw'olinda okukyuka, ekyebuuzibwa, ye ali ready okukyuka era y'omu ku abo abakyuka. Kale bw'abanga y'omu ku abo abanaakyuka, oli mwetegefu okulinda ebbanga ly'anaakyukiramu? Olina okwebuuza ebibuuzo ng'ebyo. Senga kituuka ekiseera ng'obwo waakulwawo nnyo agenda kukyuka oluvannyuma lw'emyaka 3, oli mwetegefu okulinda? Mweteeka nnyo ku pressure, mwagala ffe tukyuke ku lwa timetable yammwe. Mwagala omusajja akyuke ku lwa timetable eyiyo. No. Awo we mufunidde obuzibu obusinga obungi, abasinga obungi ne mutandika n'okubeera heartbroken. Abasinga obungi ne mutandika n'okwetamwa relationships n'omukwano. Tolina buyinza ku kukyuka kwa muntu. Tolina. Era bw'oyingira relationship ng'ekyo kitegedde nti tolina buyinza ku kukyuka kwa muntu, ku kukyuka kwa musajja wo, ojja kubeera mumativu
n'ekyo ky'oyingidde nakyo mu relationship, okusinga okuyingira mu relationship olw'ekyo ky'osuubira. Omusajja oba omuntu yenna gw'ogenda okukkiriza mu bulamu bwo, mutunuulire nga bw'ali. Weebuuze, oli lulede omutwala bw'ati nti ne bw'atalikyuka oli lulede okubeera naye nga bw'ali? Ekyo nno kigenda kujjako pressure. Kigenda kujjako pressure. Ogenda kubeera mu relationship ng'oyagala okugibeeramu nga bw'eri, singa oyagala okugibeeramu olw'enkyukakyuka gy'osuubira, kubanga buli kaseera ogenda kubeera ku bunkenke ng'olinda omuntu akyuke takyuka, olinda omuntu akyuke takyuka. Ebiseera ebisinga tulina okuva mu ky'okozesa feelings ne emotions ne tutandika okureasoninga n'obwongo. Y'engeri yokka gye tuyinza okuyambibwamu okukola decisions ezikwatagana n'abantu be tulonda okujja mu bulamu bwaffe, abanaatuwa emirembe, be tunaabeera nabo nga tuli basanyufu.